Oli ku program Dawa wano ku Twahira Islamic Center. Oli ku program Dawa wano ku Twahira Islamic Center. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alimi sirri wal jahri وقاصم الجبابرة بالعز والقهر محصي قطرات الماء وهو يجري في النهر وباعث ظلام الليل ينسخه نور الفجر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أغنى وأفقر وبحكمته وقع الغنى والفقر وفضل بعض المخلوقات على بعض حتى أوقات الدهر ليلة القدر خير من 1000 شهر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين للجن والبشر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وخاصة للجن والبشر وأشهد أن محمدًا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام وقال جل في علاه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن فضل شهر شعبان قال: فضائل شعبان، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تذاكر أصحابه عنده فضائل شعبان فقال صلوات الله وسلامه عليه: شهر شريف وهو شهري وحملة العرش تعظمه وتعرف حقه وهو شهر تزاد فيه الأرزاق المؤمنين لشهر رمضان وتزين فيه الجنان وإنما سمي شعبان لأنه يتشعب فيه أرزاق المؤمنين لشهر رمضان وهو شهر العمل فيه تضاعف الحسنات 70. أطلبنا توليرزا واشتوى الله tumutendereza olutendereza olutaliimu bukendeevu. yatonda nze naawe min adami, nga twali tetuliiwo, n'atutonda okutujja gye yatujja okutuusa wakitibwa Allah wakyatutadde oba watutuusizzaako. nabwe kyatulabira tuwuliriza, nzikiriza nejjukize nga bwe nkujjukiza okumutenderezanga obutamwerabira, okumujjukiranga kaseera konna ko nga kw'otadde n'okumwebaza
byengera bingi byakolera, byengera bingi byazzenga nkolera. Ng'oboolyawo ne woba osazeewo kubala, toyinza kubalako okuggyako ebitono ennyo. Bwali buto wakitiibwa Allah n'abukuggyamu n'akukuza okutuusa kati wakyakutuusizza. Wakati mu mbeera nga bangi baaliko abato nga naawe wali omuto, bangi baafiira mu myaka 2 ne 3. Wakati mu bangi abaafa, wakitiibwa Allah n'ajja kuggyamu, gwe n'atakujjulula n'akulekawo. Bangi baafiira ku 4 nga bwe baafiira ku 5. Essaawa zino oyina 2, 3 oba 4, nga bangi bafiira ku 3 gw'ogituuseemu. Bangi bafiira ku 29 nga tebatuuse ku 3. Wakitiibwa Allah akusaasidde n'agikuwa. Kyengera kya bulamu kaseera konna ky'osaana okumwebaliza. Maadhalika nga waliwo akaseera nokagenda otuuka nga kako nga kange akikuggyeko. Nabwe kyampuliriza era ndaba kaseera konna kwebaza Allah kikulembezenga byonna by'okola. Mu byonna by'ogenda nga okola kulembezanga nnyo okwebaza Allah. Kusaalako saalanga n'olusaala, saalanga olusaala olulimu ekigendererwa eky'okwebaza wakitiibwa Allah ku lw'ekyengera ky'obulamu. Wakati mu nkumu Allah baggyeko obulamu, wakati mu nkumu Allah baatadde ku ndiri nga toliimu, wakati mu nkumu bangi mu bangi Allah baggyeko amagulu gaabwe, baggyeko emikono gyabwe, oboolyawo nga toliimu. Nga Allah ekyobulamu akyakikuwadde nga tonnatunulira byonna, bwavu nga tonnabutunulira, nga tonnatunulira school fees z'abaana ezikubuze, nga tonnatunulira lenti ekyakulemedde okuba ng'osasula, landiroodi akubanja bubi nnyo. Ng'ebyo byonna tonnabitunulira, sooka weebaze kino ekyobulamu, kubanga bangi nga bakyegomba nga tebakyakiina. Nabwekyo mulimu gwonna mpuliriza gw'obanga ogenda okukola nga tonnaba gukola, kulembezangamu okwebaza wakitiibwa Allah, oba gukolenga n'ekigendera kyakubanga webaza Allah ku lw'obulamu. Mu bangi Allah basse toliimu, mu bangi Allah bazizza gyali toliimu, mu bangi abali mu malwaliro, abali e Butabika, abali e Mulago toliimu. Nabwekyo byonna nga tonnatunulira bizibu byonna by'oyina, tunulira ekyobulamu webaze Allah. Luvannyuma lw'okuba nga otunulidde ekyobulamu, tunulira ekyengera wakitiibwa Allah kyagaba ng'alonda bulonzi baakiwa. Ng'ekyengera ekyo tatunulira ssente nti akiwa ba ssente, tatunulira bategeera nnyo okuba ng'akigaba nti abategeera bokka baakiwa. Oboolyawo tatunulira babitiibwa okuba ng'akigaba, kubanga bangi nga babitiibwa bapulezidenti bansi nga takibawadde. Bangi nga ssente baziina, wakati mu kubanga baziina nga takibawadde. Bangi nga bapulofeesa, wakati mu kubanga bapulofeesa, bannassaayansi banoonyereza nnyo, wakati mu kubanga banoonyereza nnyo n'amagezi oboolyawo balina mangi nnyo okusinga gange, oboolyawo n'okusinga ku gago. Si mubi, naye oboolyawo nga bategeera nnyo okukusingako, naye nga Allah takibawadde, kyengera kya busiraamu. Nabwekyo kitunuulirenga nakyo wabanga akikuwadde Allah kaseera konna, n'akikuwa n'akimma mukulembeze atukulembera, kulembera eggwanga lino.
nakima bamemba ba palamenti 1000, nakima bagagga bomanyi ne botamanyi, najja kiwaggwa mpuliriza nga tolina kyoli. Wotunulamu obanga wetunuddemu ekitiibwa olina kimu kyakubanga gwe taata w'abaana bo, gwafuga ewuwo. Ampuliriza, bangi nga baali babitiibwa mu nsi nga baafa babitiibwa, nga sente baziina baali babitiibwa, baali baprofesa, Allah teyabibawa, teyabawa kya busiraamu, najja akiwaggwe. Nabwekyo tunuulira ebyengero bye bibiri, webazenga Allah subhanahu wa ta'ala. Byengera bibiri ebyo kasita biva ku muntu aba takyayina kintu kyonna, aba takyayina mugaso mu nsi muno yadde ku lunaku lwa kiyama. Nabwekyo mpuliriza kaseera konna twebazenga Allah olw'ebyengera ebyo ebibiri, wasibwa Allah byazzenga atuwa. Luvannyuma lwa kubanga nebaza Allah n'okukubiriza okumwebaza n'okumugonderanga kaseera konna, n'okumwebaza n'okubanga okolera ebyo byennyini byayagala n'okuwala ebyo byatayagala, mpuliriza ntwala akakisa kano okubanga nkulamusaako n'ekiramuso ekyava eri wasibwa Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluvannyuma lw'okubanga nkulamusa n'ekiramuso ekyo, ntwala akakisa kano okubanga nkutegeeza nti tugenda kubanga biidhnillahi ta'ala twejjukanya ku nsonga oboolyawo nga senga tunaaba tujejjukanyizaako enaafuuka ensonga egenda otuviirako okuyingira ejjana mu nkumu abagenda okuyingira omuliro. Senga tunaaba tugyekwatiddeko, oboolyawo wasibwa Allah n'atusaasira n'atuyingiza ejjana mu nkumu abagenda oyingira omuliro n'abatujjamu, mu nkumu abagenda okuba mu bibonerezo by'entaana, wasibwa Allah n'atutaasa ku byo. Senga tunaaba tugitegedde bulungi nsonga ki? Nsonga y'amaanyi mukko ate egenda kuwanvuwa mukko biidhnillahi ta'ala, olw'ensonga nayo yennyini mpanvu mukko. Nsonga ki? Ensonga y'obukulu bw'omwezi guno gwe tulimu oba gwe tugenda okuyingira, omwezi ogwa Sha'ban. Ampuliriza, wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala we yali ateekateeka ensi eno, yagiteekateeka we yali agitonda, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, qul ainnakum latakfuruuna billadhi khalaqa al-ard. Abange mwagala kukaafuwalira na kujemera wakitibwa Allah alladhi khalaqa al-ard, eyatonda ensi eno, fi yawmaini, nga yagitonda mu nnaku bbiri. Wakati mu kubanga agitonze mu nnaku bbiri, n'ateekateeka byonna ebiri ku nsi. Wajaala fiha rawasi, n'ateekateeka ku nsi muno n'agiteekateekamu ensozi, n'agiteekateekamu byonna byolaba ku yo. Thumma stawa, Allah agamba nti oluvannyuma n'alyoka ateekateeka amagulu 7, n'ateekateeka n'ebiri mu magulu 7 ebyo. Naye nga asulu y'ensi nampuliriza, wasibwa Allah we yali agitonda, yagitonda n'agitonda mu nnaku zaali 2, n'ateekateeka ebigenda okubeera ku yo n'ebiri mu yo, n'abiteekateeka nga mu byo mwe muli ensozi, mwe muli okutambula kwayo omwezi, okutambula kw'omwezi, ennaku, okutambula kw'ennaku, okutambula kw'ebiro oba okukyukakyuka kw'ebiro. Wasibwa Allah mu byonna, wakati mu kubanga abiteeseteese, najja ateekateeka nga buli mu nsi eno egenda tambuzibwa oba egenda tambulira wakati w'ebintu bino ebiyitibwa ekisookera ddala omwaka. Ampuliriza, ensi eno yateekebwateekebwa ng'etambulira ku nteekateeka y'omwaka, ng'omwaka emyaka gye gikola ensi, era ng'emyaka gye gikola obulamu bw'omuntu, gye gikola obulamu bw'omulamu yenna. Tewali muntu yenna ayina bulamu okuggyako ng'abuuzibwa nti olina emyaka emeka. Wakati mu kubanga abuuzibwa olina emyaka emeka, era wabanga afudde abuuzibwa nti oba kibuuzibwa nti afiiridde ku myaka emeka,
yani ekikola obulamu bw'omuntu n'ekitambulirako ensi eno gwe mwaka. Ekyokubiri ng'ovudde ku mwaka najja ateekateeka Allahu subhanahu wa ta'ala ekikola omwaka oba enteekateeka y'omwaka ng'egenda ttambula oba ekigenda okuteekateeka omwaka nga kigenda ttambulira wakati w'emyezi. Gyeyajja Allah n'agamba nti inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra. Mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala we yali atonda ensi eno we yali ateekateeka omwaka yateekateeka n'agamba nti nno 12 shahra. Mazima ddala omwaka Allah yaguteekateeka nga gulinamu emyezi 12. Ndowooza ekyo tewali ekibuusabuusaamu. Kakati wakati mu kubanga omwaka gukolebwa emyezi 12 Allah nga we yajogera si myezi gyonna tugenda gyogerako naye kikulu kya byonna nti wasibu Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka omwaka nga gukolebwa emyezi 12 egy'obusiraamu. Waliwo emyezi mu busiraamu tuyinayo emyezi egitambulirako omwezi oba gye tubalirako embala yaffe ey'obusiraamu ng'era emyezi egyo ffe kwe tusinziira okubanga tubala oba tukola ibadaati ez'enjawulo. Kyannakumpuliriza okubanga emyezi egyo togimanyi. Funangako wotula, funangako muwalimu yenna mpuliriza omuyikiremu emyezi egyo omubulire oba omubuuze obanga togimanyi emyezi egyo. Funangayo akadde obuuze omuwalimu wo omubuuze nawuliddeko ekigambo ekigamba nti mu busiraamu tuyinayo emyezi egitali giri January February. Mu busiraamu tuyinayo emyezi nga myezi egyo mwe muli omwezi guno gwe tugenda okwejjukanyako era nga mu myezi egyo mwe muli omwezi ogwa Ramadani. Kyannakumpuliriza okubanga gwe oba obala emyezi gyo gy'ogenda okusiibirako oba omwezi gw'okusiiba obalira ku mbala eri nga gwakwata kikwate nti mu mwezi ogwokuna mu Maachi awo ogwokusatu oba mu February awo oba mu January tuba tusiiba. Kiba kyannakumpuliriza. Mu busiraamu tulinayo omwezi ogusiibwa era ng'omwezi ogwo gusiibwa guyitibwa shahru Ramadani, mwezi ogwa Ramadani. Era nga mu busiraamu gwateekebwateekebwa Allah we yali aguteekateeka gwe mwezi ogw'omwenda. Mu mbeera yemu tuyinayo omwezi oguyitibwa ogwa Shaabani. Omwezi ogwa Shaabani gwe mwezi guno gwe tugenda okwogerako mwezi guba gwa 8. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama omwezi ogwo yagwogerako ebirungi bingi era nabo manyi ne bajja bagwogerako ebirungi ntoko eri buli yenna abayagadde okuba nga abifuna. Nabusho Shaabani ampuliriza gwe mwezi gwe tugenda okwejjukanyako naye nga tetunaba kubeera nga tulutandika gwogerako. Tugamba ekisookera ddala ekikola ensi giba myaka oba entambula y'ensi eno etambulira ku myaka. Ekyokubiri ekikola omwaka giba myezi. Oluvannyuma lw'okubanga emyezi gikola omwaka wasibu Allah najja ateekateeka ng'ekikola omwezi ate zijja kuba wiiki. Oluvannyuma lw'okubanga wiiki weeziri wasibu Allah najja ateekateeka ng'ebigenda okukola wiiki zigenda kuba nnaku. Yayawukana Allah yateekateeka nga buli kyateeseteese tekiri mu nsobi. Laba Allah wajja abiteekateeka ng'ebigenda okukola olunaku zigenda kuba ssaawa. La hawla wala quwwata illa billah. Ng'ezigenda okukola essaawa ekigenda kukola essaawa zigenda kuba eddakiika. Wasibu Allah najja ateekateeka ng'ekigenda okukola eddakiika bwe butikitiki ampuliriza. Buli wotunula ku ssaawa yeeyo eyina akakuba nti to. Buli wekakuba nti to kiba kitegeeza ako kaba katikitiki era kaba kagenze. Buli we kagenda
buli wekagenda tekagenda kudda era tekaddamu mabega. Gwe ne wosalawo n'ogamba nti essaawa yange eno kendize emabega, entambula y'obudde tegenda kyukakyuka. Nabwekyo mpuliriza, mu bintu by'osaana okutwala ng'ekyebbeeyi bwe budde mu kaseera konna. Yagamba mumanyi omu n'agamba nti daqaatu qalbi lmar'i qailatan lahu, mazima ddala obudde obwo buli wolaba akatikitiki nga kakuba bwe kati, buli wowulira omutima gwo nga gukuba, kiba kitegeeza nti okuba okwo kuba kukendedde ku nkuba z'omutima gwo. Wasiba Allah we yali akutonda, we yali antonda, yateekateeka omutima gwo gugenda kuba mirundi emeka. Kakati buli wakukuba bwe guti enkuba zaagwo ziba zikendedde. Buli kaseera konna akakuyitako, akaseera Allah yakuteekerateekera emyaka gy'ogenda okumala mu nsi nga tezigenda kweyongeramu yadde okukendeeramu. Kakati buli kaseera akakuyitako manya nti si kaseera ke kagenze, wabula gwe yeeyongera okuba ng'osembera erintaanaayo. Mpuliriza, bangi nga ekintu kye tusinga okubanga tetutwala nga kya bbeeyi bwe budde. Naye ng'ate oba olyawo obudde kyekintu ekyalisaanye okubanga kitwalibwa ng'ekyebbeeyi kaseera konna, kubanga mu budde mwe mufiira abaafa era mwe mugenda okufiira gwa mpuliriza. Mu budde kwegamba abagagga mwe bagaggawalira, n'abaavu mu budde mwe baavuwalira. Obudde bwe buzaalirwamu omuntu, mu budde mwe mufiira abafiirwa abafa. Kakati kintu budde kyekitambulirako ensi eno. Kyova omusajja omu yayogera n'agamba nti alwaqtu a'zamu ma unita bihifzihi. Yagamba n'agamba nti obudde obe gwenga mu kintu, yagamba nti alwaqtu obudde a'zamu ma unita bihifzihi, kyekintu ekyalisaanye okubanga oba kyokubirizibwa mpuliriza okubanga okikuuma nnyo, kyekyebbeeyi ekikyasinza okuba ekyebbeeyi. Tewali kintu kya bbeeyi kikyasinze kuba mu nsi muno nga kya bbeeyi nga budde. Ku lw'ensonga nti obudde obwo bw'otunuulira obudde, simanyi wasobola kikunyonnyola nnyo, naye kyensobola okugamba nti obudde obukolebwa essaawa obutikitiki eddakiika, mu ssaawa mu butikitiki, mu ddakiika ezo z'olaba mwe mugenda okuva byonna by'oteekateeka. Kyova olaba nti abamanyi baali boogera ku kigambo budde bannyonnyola nnyo ne batuuka ku ddaala erigamba nti nno senga omuntu aba takuumye budde bwe, senga omuntu aba takuumye budde bwe bw'ayina akaseera kano, ebiseera ebisinga oba ebiseera ebijja mu maaso agenda kuba mu kukaaba, agenda kuba mu kwejjusa. Nabwe kyampuliriza, sigenda nnyo ku budde naye nzikiriza nkyogereko katono nnyo, naye ampuliriza kaseera konna mu by'olina okusinga okuba nga weekuumirako bwe budde. Kikuume nnyo ampuliriza, kikuume nnyo era ekitwale nga kyekintu ekyebbeeyi kaseera konna. Mu budde obwo, mu budde oba mu ssaawa mu nnaku mwe mugenda okujjira ekyebbeeyi ky'emyezi, ky'ennaku, ky'essaawa. Bonna abatakuuma budde bwabwe bulungi, oba abalina akakisa k'obudde nga bakyalina obulamu, obudde kasita bwaba kugamba babuzannyiramu ne babukoleramu bye baali batalina kubukoleramu, essaawa zino bali mu kwejjusa. Wenna anoonya ssente ampuliriza, nga tonnaba kunoonya ssente, nga tonnaba kukola bajeti ya ssente butya wogenda zifuna, sooka okuba bajeti y'obudde bwo butya wogenda okubumala. Bajeti y'obudde bw'olunaku olwo ogenda kugitambuza otya?
wenna abo mukkiriza nga tonnaba kubeera mukkiriza sooka omanye nti ekimu ku bikuweebwebbwa ekimu ku byekyayina okutwala ng'ekyebbeeyi kyekyobugagga ky'obudde ekyo kasitona akimanya era n'okiteeka mu nkola ebisigadde bigenda kwanguyira kimanye nti akaseera akakuyitako nga toyina kyokakoleddemu kaba kagenze tekagenda kudda akatikitiki konna akakuyitako nga toyina kyokakoleddemu ako kaba kagenze apuliriza bino nga tuvudde ku byeddiini ebyeduniya maadhalika nga n'ebyeddiini weebityo webiri ebyedduniya byo akatikitiki konna akakuyitako nga toyina kyokakoleddemu kaba kagenze tekagenda kudda essaawa yonna ekuyitako ng'olina wootudde nga tolina kyogikoleddemu ng'osirise busirisi nga tolina kyogikoleddemu essaawa eyo eba egenze mu bulamu obwo eba tegenda kudda olunaku lwonna olukuyitako nga tolina kyolukoleddemu luba lugenze terugenda kudda ewiiki yonna ekugendako nga tolina kyogikoleddemu kyamakulu eba egenze tegenda kudda ate ekyewunyisa nti wiiki eyo yeba yeekendezezza ku bulamu bwo nabwekyo wandiba ng'olaba by'olina okukola bingi wakati mu kubanga olina ebyokukola bingi by'olaba by'olina okukola naye ate nga mu budde bw'olina obikoleramu ate tobututte nga kya bbeeyi nabwekyo ebintu bino bitwale nga bya bbeeyi esokera ddala akaseera konna twala obudde bwo ng'ekintu eky'ebbeeyi kasita onaatwala obudde bwo ng'ekintu eky'ebbeeyi ojja sobola okuba nga okoleramu ebyo byennyini by'olina okukoleramu apuliriza tebakwonoonera budde bwo ababukwonoonera tebakubuzaabuza ne bakwonoonera budde bwo abakubuzaabuza byonna byoyagala okukola olina okubikola wakati mu kubanga oyagala obikolera nga olina obikola byolina mu kaseera olina bikolera mu budde kakati kyolina okukuuma ennyo bwe budde mpanvuyizaamu ku nsonga y'obudde ku lw'ensonga nti kyekintu eky'ebbeeyi ekikyasinza okuba nga kya bbeeyi omwavu wenna ampuliriza kyolina okutwala ng'ekyebbeeyi bwe budde kubanga mu budde mu kukyukakyuka kwabwo mu kugenda kwabwo woonaaba ng'olina kyobukoleddemu ng'olina kyokoze osabye Allah kukugaggawaza togenda gaggawalira okujjako mu budde woba ng'olina kyokoze olina linda budde bulala oba mu budde obwo bwe bugenda okutambulirako ebiseera byo byonna nabwekyo obudde bwampuliriza bukuume ng'ekintu eky'ebbeeyi tebabukwonoonera toyonoona budde bwo twala obudde bwo ng'ekintu eky'obugagga ekikyasinze ng'oyagala okubaako kyokola kyonna twala obudde bwo ng'ekintu eky'ebbeeyi ekikyasinze fe abasinga twejjusa oba oliawo ne tutuuka ku ddaala ne tugamba nti kale senga nakola bwe nti abejjusa bonna bejjusa lwakubanga obudde bwabwe tebabukoleramu bye baali balina bukoleramu ampuliriza abasoma ne babaako we bakoma oba ne bazanyira mu misomo gyabwe tebabugizanyiramu okujjako mu budde waatuuka eyo mu maaso yejjusa n'agamba nti senga nasoma mu kaseera kali nga nkyakayina kubanga ebiseera luli nali nkyabiyina nabwekyo ebiseera byo bitwale ng'ekintu eky'ebbeeyi walibadde ofubanga nnyo kulaba ng'ebiseera byo obitwala ng'ekintu eky'ebbeeyi mu kugondera Allah biseera byo bikozese bulungi ng'obikozesa mu kugondera ani Allah subhanahu wa ta'ala kubanga balinako akakisa k'ebiseera by'oyina baali basheekhe mu nsi muno wasibu Allah ebiseera ebyo gwe byolabanga byozanyiramu Allah najja bibajjako essaawa zino beegomba singa baweebwayo akaseera katono nnyo
yagamba Allah n'agamba nti abantu abejjusa abagenda okubeera mu muliro abantu nga batukizibwako akaseera k'okufa beekaabirako ne bagamba nti rabbi rji'uni ai Allah tuzzeeyokko otuweeyo akaseera katono nnyo la'alli a'malu salihan oba olyawo naasobola mu kaseera kukonaabo ompadde mu budde obwo bwonaabo ompadde obutono nnyo ne mukoleramu ebiyinza okungasa mu kaseera kano. Allah agamba nti kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun. yagamba nti naye ate ekisinga okwewuunyisa ekigambo ekyo kyogere kubanga kiba tekikyasoboka. Lwaki? Kubanga Allah akaseera kano yabiteekateeka obudde n'ebiseera ng'ebiseera bino senga biba bigenze tebigenda kudda. Musajja omu yali ayogera mu bigambo yayogera n'agamba nti nno w'otunuuliranga essaawa n'obudde n'emyaka gitunuulirenga mu mbeera nga w'omanya nti omwaka gugenze togamba nti omwaka gwe gugenze wabula ky'obanga osooka okulowoozaako nti omwaka gugenze yesu gugenze naye ngukoleddemu ki kubanga woba tolina kyogukoleddemu osembedde erintaanaayo kwekufaako kujjira mu budde tekugenda sembezebwayo tekugenda kweyongerayo. Nabwe kyampuliriza twala ekyebbeeyi mu bintu ebyebbeeyi ebikyasinza okuba ebyebbeeyi mu bulamu obwo obudde kyoba otwala ng'ekyebbeeyi wona kitwala ng'ekintu ekikyasinza okuba ekyebbeeyi n'okikoleramu ebyo byennyini by'olina okikoleramu kaseera kagenda tuuka ng'oli musanyufu wona agayaala n'ozannyira mu biseera byo n'obikoleramu by'otalina bikoleramu ogenda kwejjusa nga tuvuddeyo eyo. Mu budde bwe twogerako wasibwa Allah oba mu biseera yateekateekanga ebikola ebiseera nga we tuzze tubyogerako giba myaka giba myezi mwanattu guba eba wiiki ziba nnaku ziba ssaawa buba butikitiki mwatyo Allah we yabiteekateeka. Wasibwa Allah mu kuteekateeka yajja n'asukkulumya ebiseera ebimu ku biseera ebirala. Kyova olaba nti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba we yali ayogera n'agamba nti inna mazima ddala fi laylatin mu kiro omwo mulimu essaawa eyo wasibwa Allah abeera ajja kugulu erisookaawo n'akowoola abaddu n'agamba nti man yad'uni ani asaba ani akowoola ani asaba okumwongera mwongere abantu nga bonna beebase. Akaseera ako najja akasukkulumya ku budde bw'ekiro bwonna ng'abantu senga bonna bakategeera akadde ako ne babeera nga basaba wasiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byonna bye bamusabye agamba nabbi n'agamba nti abibakolera. Ebiriziki nga gy'omusabye agikuwa Allah. Ziba fiizi z'abaana nga ze zikubuze wasiibwa Allah azikuwa. Bube bulwadde nga bwe bukuluma yagamba Nabi sallallahu alaihi wasallama abukuwonya kasita osaba ng'okakasa nti osaba kubanga Allah yagamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah yagamba nti abaddu bange bwe bakubuuziza Muhammadi ku bikwatagana ku nze bagambe nti ndi kumpi nnyo nabo. Oli wakati mu program Da'wa ne Twahira Islamic Center. Oli wakati mu program Da'wa ne Twahira Islamic Center. Yenna gy'abaasabye oba waabansabidde mu kaseera k'abansabiddemu idha da'an wabanga nsabye mwanukula. Allah kye yazzaako n'agamba nti falyastajibuuli walyuminu bi naye nga tebannaba kunsaba basooke beekeberengamu bakkirize bakolenga ebyo bye mbalagira okukola swala bazikwate nga bazisaalenga zaka bagiwe bayunge eŋŋanda falyastajibuuli walyuminu bi ate banzikiririzeemu. Ekyokera ddala falyastajibuuli bakkirize amateeka gange ge mbagamba
kaseera kaswala bakatwalenga ng'ekyebbeeyi. byonna byenna balagira babitwale ng'ekyebbeeyi. waliyuminu bi, oluvannyuma lw'okubanga babitutte ng'ebyebbeeyi, waliyuminu bi, era banzikiririzeemu. tosaala busaazi ng'ate mu kusaala tokakasa nti wasitibwa Allah asobola okukumalira. nabwekyo yabireeta bibiri, falyastajibuuli, babeere nga bannyanukula ebyo bye mbagambye okukola babikole. waliyuminu bi, oluvannyuma lw'okubanga babikoze, waliyuminu bi, banzikiririzeemu nti nsobola okubamalira. oluvannyuma lw'okubanga bakoze ebyo bibiri, oluvannyuma bansabe. wona abikola ebyo bibiri, wasibwa Allah agenda kukwanukula. nabwekyo kaseera konna mpuliriza ekimu ku byolina okutwala ng'ekyebbeeyi kyetugambye bwe budde. wakati mu kubanga otwala ng'ekyebbeeyi obudde bwo mu kiro, yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama la saa, mulimu akaseera nga senga oba okowodde allahu subhanahu wa ta'ala n'omusaba ng'olina bino bibiri. esokere ddala ng'okola ebyo Allah byakola ki, ekyokubiri ng'omukkiririzaamu nti nekyomusabye agenda kikumalira, wasibwa Allah agenda kukumalira. ffe ebiseera ebisinga tusaba wasitibwa Allah nga wakati mu kubanga tumusaba tetukkiriza nti asobola tukola ki. kyova olaba nti we tumaliriza okumusaba ate ne tubuusabuusa. tumaliriza okubanga tumusabye ate wakati mu kubanga tumusabye ate ne tugenda ne tumugattako. kakati bino bitambula bibiri. okukkiririza mu Allah kitambulira wamu n'okubanga okola ebyo byennyini bye yakulagira. oluvannyuma lw'okubanga ebyo bibiri obiyina, wasibwa Allah agenda kukumalira. oluvannyuma lw'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala tulabye nti mu kiro ayinamu akaseera ke yasukkulumya. kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala we yali ayogera kubakkiriza, ayogera kubakkiriza abatukulembera, yagamba nti kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. mu biro byabwe kwegamba bebakangamu katono, ebiseera ebisinga babimalanga bazze eri Allah nga bamusaba kubeera nga bamalira na kubeera nga bamutendereza. oluvannyuma lw'okubanga bamusalanga n'okumutendereza, Allah yababeererangawo mu nsonga zaabwe era n'abamalira. ate oluvannyuma lw'okubanga ku duniya yabamalira, ne ku kiyama bagenda kujjira mu bantu bennyini bali ab'omujjana. mu kiro wasibwa Allah ayinamu akaseera nga yakasukkulumya. kakati Allah najja asukkulumya emisana, mu budde obw'emisana najja asukkulumyamu ebiseera, era ebiseera ebyo najja abikunnyonnyola n'akulagira n'agamba nti saaliranga mu swala 5. nga tuvudde mu kiro n'emisana, wasibwa Allah najja ku nnaku najja asukkulumyamu ennaku ezimu. kyova olaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ayogera n'agamba nti olunaku lw'ejjuma olwo lunaku lwa nsusso mu nnaku zonna. twagala kujjayo kiri obusukkulumu bw'omwezi ogwa Shaabaani, lwaki Allah yagusukkulumya, oba lwaki Allah yasukkulumya ebiseera ebimu oba emyezi egimu. wasibwa Allah najjanga asukkulumya ebintu ebimu ku binne bwabyo. ennaku naddira olunaku lw'ejjuma mu wiiki nnamba, n'akulonderayo olunaku lw'ejjuma, n'agamba nti olwo lw'olunaku. era yagamba nti mazima ddala mu lunaku lw'ejjuma mulimu akaseera nga senga oba osabye wasibwa Allah n'omuddajaali n'ogamba ayi Allah nkusaba omumalire ekizibu gundi, yagamba nti olunaku akaseera ako Allah akwanukula. abamanyi ne bajja nga bakwogerako ne babinnyonnyola, tetujja binnyonnyola nnyo. ekikulu kya byonna nti Allah mu wiiki yajja n'asukkulumyamu olunaku olw'ejjuma. wasibwa Allah najja mu mwezi n'asukkulumyamu ennaku, najja n'akulonderawo ennaku enjeru n'azisukkulumya ku nnaku ezisigadde. olunaku
abamanyi bagamba 13 14 ne 15 ezo nazisukkulumya era nga bonna abazikoleramu abazitenderezaamu Allah balina byabateekeddeteekedde era nga abakkiriza bo ennaku ezo 13 14 15 bazitwala nga nnaku za bbeeyi bazisiiba ne bazitenderezaamu Allah ne bazisaddaakiramu Allah najja nazisukkulumya mu mwezi Allah najja ku omwaka najja asukkulumyamu omwezi n'agamba nti omwezi ogwo shahru Ramadan omwezi ogwa Ramadan n'agusukkulumya ku myezi egisigadde era gwo n'aguyita shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan ebigukwatako insha Allah biidhnillahi taala tujja kubiraba mu maaso awo naye nga mu mwaka Allah yajja n'asukkulumyamu omwezi ogwa Ramadan kakati wakati mukubanga Allah yasukkulumya yagenda asukkulumya bwatyo mu lunaku n'akulonderamu ebiseera mu wiiki Allah n'akulonderamu ennaku nti olw'emmande luno n'olwokuna olwokutaano Allah n'azikulonderamu mu mwezi najja akulonderamu ennaku 3 ennaku enjeru mu mwaka Allah najja akulonderamu omwezi ogwa Ramadan ate Allah tiyakomaawo najja ng'era abiddiriŋŋanya kati mu myezi egimu ku myezi egy'ebbeeyi gwe mwezi ogwa Sha'ban era omwezi ogwo nga tugenda kuguyingiramu biidhnillahi taala ennaku z'omwezi leero zandibanga ziri 28 kiba kitegeeza nti guba gusigaddeko ennaku 2 oba lumu kubanga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti inna ummati ummiya yali ayogera mu bigambo yannyonnyola omwezi ngweguliwa n'agamba nti ashahru hakadha yalaze engalo ze zaali 10 n'alaga emirundi 3 n'agamba nti ashahru hakadha au hakadha n'alaze emirundi 3 mu busiraamu tuyina emyezi 12 emyezi egyo 12 gikolebwa ennaku 30 twawukanako ne bannaffe kuba mu mbala eri ey'ekijahiriya ku myezi giri nti bo balinayo emyezi egy'ennaku 32 n'emyezi egy'ennaku 28 kati ffe mu busiraamu tuyinayo emyezi gyaffe gya nnaku 30 kino kikwate ampuliriza musiraamu wenna webakubuuza nti emyezi gy'obusiraamu giba n'ennaku mmeka giba n'ennaku 30 yalaza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ashahru hakadha n'alaze engalo ze 10 na ekyali kitegeezebwa nti omwezi gw'obusiraamu gubeeramu ennaku 30 naddamu n'agamba nti au hakadha olwaddako najjako olugalo lumu nekyali kitegeezebwa nti oba gubeeramu ennaku 29 kyova olaba nti mu busiraamu tubeera n'ennaku 10 emyezi gy'obusiraamu gibeera n'ennaku 30 oba 29 tegisukkawo ate tegikendeera kaakati mu myezi egyo mulimu emyezi Allah gye yasukkulumya era myezi egyo mwe muli omwezi ogwa Rajabu Sha'bani ne Ramadan emyezi egyo 3 washibu Allah yagifuula jansusso gwe twagala okwogerako gwe mwezi ogwa Sha'ban n'ebye tuyina okubanga tugukoleramu ampuliriza omwezi gwa Sha'ban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagusukkulumya ebyensusso era najja agwogerako ebigambo byali bingi nnyo mu min fadaili shahri Ramadani obusukulumu bwa mwezi ogwo gwa Ramadani ezimu ku hadithi ezajja min fadaili mu bulungi ne mu kwagaliza ezimu ku hadithi ezajja nga zoogera ku mwezi ogwo gwa Sha'bani abamanyize bayogerako ekyajja ku nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayogera ku mwezi ogwa Sha'bani n'agamba shahru Sha'bani omwezi ogwo gwa Sha'bani shahrun sharif mwezi mulungi nnyo era mwezi musukkulumu
yagamba nti wahuwa shahri era omwezi ogwo mwezi gwange. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ezimu ku hadithi ezajja ng'ayogera ku mwezi ogwo gwa Shaaban, basahaba radiyallahu anhum bamulaba ng'omwezi ogwo agusiibamu asiiba. Yalinga asiiba omwezi ogwo ogwa Shaaban, omwezi ogwa Shaaban nga tetunnaba kugenda nnyo wala gwe guliwa. Shaaban gwe mwezi oguli wakati wa Rajabu ne Ramadan. Kiba kitegeeza nti guno ogwa Rajabu gwe tulimu kati wetugumalako nti tuba tuyingira ki Shaaban. Mu busukkulumu bwagwo obungi ennyo nabiyuna ekisokera ddala nti guba gusemberedde Ramadan. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam omwezi ogwo yagusiibanga. Basahaba radiyallahu anhum ne bamubuuza nga balaba agusiiba nnyo, ne bamubuuza ya Rasulallah nga tukulaba oyitiriza nnyo okusiiba omwezi ogwo gwaki? N'abaddamu n'abagamba nti ogwo nno mwezi yaghfuru, abantu tebagufaako, yaghfuru anhu nnas, abantu bagutwalanga gwa kusaaga busaagamu. Naye wahuwa shahrun gwe mwezi wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala, omwezi kwegamba emirimu gy'abaana Adamu mwe gitwalibwa ne gisitulibwa egikoleddwa mu mwaka mulamba ne gitwalibwa mu maaso ga Allah ne gimwanjulibwa nti bwana gundi akoze guno ne guno mu mwaka, omulimu akoze emirimu bwe giti mu mwaka guno. Birakibwayo mu mwezi ogwo gwa Shaaban. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bimukubye yogera yagamba nti nno emirimu gy'abaana Adamu buli lunaku giripotingibwa mu maaso ga wasiwa Allah n'aleeta ebiseera bibiri. Ekisokera ddala akaseera yagamba nti abamanyi abamu bagamba nti akaseera ka asiri awo, akaseera ka asiri n'akaseera ka subuhi, abamanyi abamu we bagamba. N'agamba nti ate emirimu gya wiiki jajja nga kwegamba giragibwa mu maaso ga wasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Emirimu gyo gy'okoze giragibwayo ku lunaku olwokuna. N'agamba nti ate emirimu gy'omwaka mulamba wasiwa Allah gimwanjulibwa mu mwezi ogwa Shaaban. Waliwo yali abuuzibwa we yamala okwogera nti ku buli Mande n'olwokuna emirimu gy'abaana Adamu giragibwa mu maaso ga wasiwa Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba nti mbadde njagala nnyo emirimu gyange gyanjulibwe mu maaso ga wasiwa Allah gye nkoze mu wiiki wa ana saimun, nga ndi mu bantu abasiibye. Kiba kitegeeza nti nga tuvudde ku gya wiiki n'egy'omwaka yayagalanga nnyo giragibwe mu maaso ga wasiwa Allah ng'ali mu bantu abasiiba omwezi ogwo. Era abamanyi baagusukkulumya nnyo, era basahaba baagusukkulumyanga mu bimu ku birungi ebigulimu omwezi ogwo, nga tuzze ku birungi nga tetunaba kutuuka ku bikolebwa mu mwezi ogwo. Ekisokera ddala mu bimu ku byayogerwa mu fadairu, nkiddamu nnyo n'enkyogera nti mu fadairu si mu ahkaamu, wabula mu bulungi ne mu kwagaliza obumu ku bulungi obuli mu mwezi ogwo. Emu ku hadithi ezajja nga ziraga obulungi bw'omwezi gwa Shaabani yajjanga egamba shahrun sharif, ekisokera ddala mwezi mulungi era musukkulumu era kwegamba gwa ttendo. Era Nabbi n'agamba nti wahuwa shahri, era omwezi ogwo mwezi gwange. Ezimu kuzajja Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ezajja ng'ayogera kyagambibwa nti shahru Ramadani shahrullah, omwezi gwa Ramadan mwezi gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era bonna abasiiba n'ebikolebwamu Allah yagenda okusasula abaddu ku bikolebwa mu mwezi ogwo. Ate guno omwezi ogwa Shaabani, omwezi gwa Shaabani yagamba nti wahuwa shahri, mwezi gwange.
nabbi sallallahu alaihi wasallam we yayogera yagamba nti faman asama omuntu yenna agusibiramu omwezi oba asiba omwezi guno ogwa Sha'ban n'abaako ennaku zasiiba mu gwo nga bwe kyali ku nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga yagusiibanga. Aisha radhiyallahu anha anyina n'agamba nti gwe gwomu ku myezi nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yayitirizanga okusiiba. Abamanyi abamu bagamba nti yasiibanga nnyo omwezi gwa Muharram naye ate ne guno omwezi ogwa Sha'ban yagusiibanga. Era kimu ku beeyogera yagamba nti man asoma omuntu wasiiba omwezi ogwa Sha'ban yagamba nti guno gwo mwezi gwange. Yenna agusiiba yagamba nti kiba kimukakaseeko kubanga ku lunaku lw'ekiyama agenda kujja oba wali ngenda kumuwolereza. Nabwekyo yenna ayagala okuwolereza bwakowakibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bumu ku byalina okukola kwe kusiiba omwezi guno ogwa Sha'ban. Yagamba nti wahuwa shahri agamba nti wahamalatul arshi ta'azzamahu okumanya mwezi gwa kitiibwa omwezi guno gwa bbeeyi. Yagamba nti ne bahamalatul arshi bamalayika abasitula abawaniridde arushi ya Allah subhanahu wa ta'ala ta'azzamahu bagusukkurunya. Era agamba nti wata'arrafa haqqahu ne bakugamba ne babeeranga bamanya obusukkulumu bw'omwezi guno. Agamba nti wahuwa shahrun tuzadu fihi arzaqul mu'minina li shahri Ramadan. Agamba nti omwezi guno eno ogwa Ramadan ogwa Sha'ban gwe tugenda okuyingiramu oba insha Allah biidhnillahi ta'ala gwe tusaba wasiwa Allah tuyingize mu gwo. Yagamba nti nno tuzadu fihi omwezi guno eno kugamba arzaqu kugamba rizqi z'abakkiriza zeeyongera ne zibeera mu barakati olw'okubanga omwezi gwa Ramadani guba gusemberedde. Agamba nti watuzayyanu fihi aljinan era mu mwezi guno eno ejja netandika okuwundibwa netandika okuteekebwateekebwa olw'okubanga Ramadani esembedde. Birungi bingi nnyo ebiri mu mwezi guno. Nabwekyo okwefunira ku birungi ebyo biidhnillahi ta'ala oyina kubanga okugamba okoleddemu ebirina okubeera nga okolebwamu omwezi ogwa Sha'ban. Abamanyi bayogera ebigambo bingi nnyo naye ekimu ku birala nga tuzzeeyoko ku mulembe gwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga tuvudde ku bulungi obugulimu gwo nga tuvudde ku bimu ku busukkulumu bw'omwezi guno oba nga twagadde okwogera ku busukkulumu bw'omwezi guno nti omwezi guno wasiba Allah subhanahu wa ta'ala ayina obusiraamu bwaffe ayina ebintu byalalika mu mwezi guno ku busiraamu bwaffe ogwa Sha'ban. Mu mwezi gwa Sha'ban wasiba Allah subhanahu wa ta'ala mweyakyusiza abamanyi bagamba nti omwezi gwa Sha'ban ogwo gwolaba wasiba Allah subhanahu wa ta'ala mweyakyusiza ekibula kyaffe okubanga tutunula Kaaba tutunula eri Makka essaawa zino okubanga tutunula ku Kaaba nga tutunula Makka we tuba tusaala oba ekibula ndowooza wenjogera ekibula ffenna tukimanye okubanga tutunula Makka akaseera kugamba kyakyusibwa mu mwezi guno gwa Sha'ban. Olabye obusukkulumu bw'omwezi guno wasiwa Allah subhanahu wa ta'ala mweyakyusiza ekibula ky'abakkiriza n'akyusa nabbi n'amugamba nti kakati essaawa zino obadde otunula eri ku Baitul Maqdis kakati essaawa zino e Jerusalemi kyukamu otunule ku Kaaba. Era Allah agamba nti sayaqulu sufahau minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha qul lillahi al-mashriqi wal maghribi yahdi man yasha. Wasiwa Allah agamba nti abantu abatategeera bintu bikwatagana ku ddiini ya wasiwa Allah mu kaseera ako nga Allah alagidde nabbi n'amugamba nti kyuka obadde otunula ku Baitul Maqdis obadde otunula ku Baitul Maqdis kakati kyusa e Jerusalemu vaayo otandika okutunulira eri Kaaba
kubanga ekibula ky'obusiraamu awwala twalya tunula eno nabbi sallallahu alaihi wasallama yali alina gyatunula Allah subhanahu wa ta'ala Allah agamba nti fawalli wajhaka shatra almasjidi alharam Allah n'amugamba nti kyusaamu kakati wobanga osaala omubanga musaala mutunulirenga Kaaba mutunule eri Kaaba. Ensonga eyo yaliwo mu mwezi gwa Shaaban era Allah n'agamba nti sayakulu sufa abatalitegeera bulajja kugamba wallahu ma kibalatihim allati kanu alayya kyekibaleetedde okubanga bakyusa okujjako okubanga bye bakola tebiriiyo. Allah agamba nti yamugamba nti bagambe nti lillah almashriq walmaghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhu Allah wonna wona bwotunudde Allah wogenda okubanga omusinkana kyebula nti akukyusizza ye yennyini yakugamba otunule eri yakukyusizzaamu n'akugamba otunule eno. Kyaliwo mu mwezi ogwa Shaaban abanyi bagamba nti gwali mwezi gwa kubiri mu mwaka gwali mwezi ogwa Shaabani omwezi ogw'omwenda mu mwaka ogwokubiri nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'asenguse okuva e Makka n'agenda e Madina mu mwaka ogwokubiri omwezi ogwali ogw'omwenda mu nnaku z'omwezi ezaali 18 mu kiro ekyo bagamba nti wakibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amulagira n'amugamba nti kyusa ekibula abadde atunula ku Baitul Maqdisi kakati tandika okutunula ku Baitullahi al-Harami oba eyitibwa ku Kaaba gy'otandika gy'ogenda okubanga otandika okutunula bwe busukulumu bw'omwezi guno obusukulumu oba obusukulumu obwo wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekikolwa ekyo oba okukyukakyuka okwo wasibwa Allah yakiteekawo mu mwezi gwali gwa Shaaban. Ensonga ey'okubiri wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yalalika ku umma eno mu mwezi guno ogwa Shaabani nti omwezi gwa Shaabani wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwe yalalika oba mwe yajjuliza empaji y'obusiraamu empaji ennamba ey'okubanga abantu basiiba okusiiba wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakulalika kubakkiriza mu mwezi gwali gwa Shaaban. Nabwekyo ebirungi ne bijjanga biddiringana mu mwezi guno ogwa Shaaban. Kyova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallama yaguyita shahri mwezi gwange. Era nabbi sallallahu alaihi wasallama ebigambo byali bingi byeyogera n'atuuka n'agamba nti abasahaba radiyallahu anhum bagusiiba n'akubiriza n'abantu bonna bakkiriza okubanga bagusiiba. Era suila al-Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq alayhi salatu wa salam Imam ayitibwa Muhammad ibn Ja'far ibn Muhammad radiyallahu alayhi salatu wa salam weyabuzibwa ku mwezi guno gwa Sha'ban faqila lahu ya ibn rasulillah ono Ja'far ibn Muhammad y'omu ku baali kugamba yabuzibwa n'abuzibwa nti ya ibn rasulillah ma afdalu ma yufalu fihi yabuzibwa ku mwezi guno gwa Sha'ban n'abuzibwa n'agamba nti omwezi ogwo ogwa Sha'ban biki bye tuyinza okubanga tuyitiriza nnyo okubanga tukoleramu. N'agamba ekisokera ddala as-sadaqa okubanga musaddakiramu as-sadaqa okubanga musaddakiramu muyitirize nnyo okubanga mu mwezi ogwo musaddakiramu kubanga nabbi wammwe sallallahu alaihi wasallama nabbi waffe yayitirizanga nnyo okubanga mu mwezi guno agusaddakiramu. Agamba nti wal istighfar n'okuyitiriza ennyo okubanga musaba wasibwa Allah okubeera nga abasonyiwa. Yagamba nti Imamu Ja'fari bin Muhammad n'agamba nti waman tasaddaqa bi sadaqatin fi Sha'ban omuntu yenna saddaaka mu Sha'ban n'abaako kyakwata n'awa gwawadde nga n'enniya yakusaddaaka yagamba nti nno rabbaha Allahu ta'ala kama yurabbi ahadakum fasilatahu hatta yuwaffi yawma al-qiyamati wa qad sara mithlu Uhud. Yagamba nti omuntu yenna ageza n'asaddaaka mu mwezi guno ogwa Sha'bani
n'abaako kwa kyakwata n'akisaddako eri omuntu, n'akisaddako eri obusiraamu, n'akisaddako eri muganda we, n'amalira omuntu yenna oba mu mbeera yenna n'asaddaka kubanga sadaka nnyingi. Yagamba nti omuntu yenna asaddaka mu mwezi ogwo wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala saddaka yeeyo agimukuumira. Wakati mu kubanga agimukuumira buli kaseera aba agyongerako newega ntono. Yagamba okutuusiza ddala ku lunaku lwa kiyama agenda kugimuleeteranga empeera yaayo ezitowa ng'obuzito bw'olutalo kwegamba ng'obuzito bw'olusozi lwa Uhudi. Lusozi lwa Uhudi zezimu ku nsozi ezikyasinza okuba ennene. Nabwekyo yagamba nti nga wolaba olusozi lwa Uhudi y'empeera eno oba ng'ogudde ku mpeera sadaka yennyini Allah agenda gimuleetera ku lunaku lwa kiyama ng'obunene bwayo ye yasaddaaka kitono naye ng'obunene bwayo bwenkanankana ng'olusozi lwa Uhudi. Nawekyo ku byolina okukola mpuliriza mu mwezi guno byolina okufuba okulaba ng'okoleramu okusaddaakiramu. Saddaaka mpuliriza siiba kubanga yali nkola ya nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yitiriza okukola istighfar. Kimu ku byajja nabiyuna Muhammad sallallahu basahaba ba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kyajja mu ahadith ez'enjawulo nga kiraga nti nga tuzzeko katono nnyo wali nga kiraga nti basahaba radiyallahu anhum kanu yad'una Allah balinga basaba wakibwa Allah subhanahu wa ta'ala okukkiriza omwezi gwabwe gwa Ramadhan oluvannyuma lw'okubanga basiibye omwezi gwa Ramadhan tujja biraba ebyo inshallah. Bamala ebbanga lya myezi 6 nga basaba batya nga basaba wakibwa Allah subhanahu wa ta'ala bamugamba ai Allah tukusaba okkirize okusiiba kwaffe ebbanga lya myezi 6. Ekyali kitegeeza nti basahaba radiyallahu anhum basabanga okuva nga bali mu Ramadhan nga basaba nga bagamba ai Allah tukusaba okkirize okusiiba kwaffe ebbanga oluvannyuma lw'okubanga Ramadhan eweddeko ne wayitawo emyezi 5 nga bakyali ku dduwa y'emu nga basaba ai Allah tukusaba okkirize okusiiba kwaffe. Agamba nti ate wayad'una Allah 6 ashhurin ne basabanga Allah subhanahu wa ta'ala okubanga abatuusa ku Ramadhan w'omwaka oguddako ebbanga lya myezi 6. Yani obulamu bwabwe bw'amaka mulamba babumalanga basaba ebintu bibiri ai Allah tukusaba okkiriza okusiiba kwaffe kwe twasiiba ai Allah tukusaba otutuuse ku mwezi gwa Ramadhan oguddako. Era kuzimu ku dduwa ezasabwanga basabanga nga bagamba nti Allahumma we batuukanga mu mwezi guno gwa Rajabu gwe tulimu essaawa zino basabanga ne bagambanga ati Allahumma ai Allah tukusaba barik lana tukusaba otuteekere baraka mu mwezi guno gwa Rajabu fi Rajabin wa Sha'ban ne mwezi ogwa Sha'ban wa ballighna Ramadan otutuuse ne mwezi ogwa Ramadan. Ate batuukanga mu mwezi guno ogwa Sha'ban basabanga ne bagamba nti Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan ai Allah tukusaba otuteere baraka mu mwezi guno ogwa Sha'ban ate wa ballighna Ramadan otutuuse ku mwezi ogwa Ramadan. Nawekyo duwa etasaana kuva ku lulimi lwa mpuliriza kaseera konna sabanga kaseera konna osabenga Allah subhanahu wa ta'ala mwezi kuno omusabe ai Allah Allahumma barik lana Allahumma barik li fi Sha'ban wa ballighni Ramadan ai Allah kusaba oberengo ontekera baraka mwezi ogwa Sha'ban ontuuse ku Ramadan. Duwa tekuva ku lulimi ekyokubira mpuliriza mukkiriza wenna mu mwezi guno gwa Sha'ban tujja kwongera okusoma ku bigukwatako insha Allah biidhnillahi ta'ala ku lunaku lwaffe olugenda okuddako biidhnillahi ta'ala obikwatagana ku mwezi guno ogwa Sha'ban biyinza okuba bingi si biyinza okuba wabula bingi nnyo mu busukkulumu mu birina okukolebwako naye nga mu tulabye nti omwezi guno mwezi musukkulumu era nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagusiibanga tujja laba insha Allah lwaki yagusiibanga
era tujja kulaba empeera y'omuntu yenna agusiiba efaanana etya biizinillahi taala ku lunaku lwaffe oluddako biizinillahi taala. ate tuyitirize okubanga tusiiba mu gwo. ekyokubiri tuyitirize nnyo okusaba Allah atuteekeremu baraka mu mbeera y'emu atuse ne ku Ramadani. ekirala kyenkubiriza mpuliriza kyolina okuyitiriza ennyo okukola mwezi guno ogwa Shaaban okusaddaaka nga mu kusaddaaka okwo osaddaaka osaba Allah akutuuse kuki ku mwezi gwaffe guli ogwa Ramadani ogulimu obusukulumu obungi ennyo biizinillahi taala. puroguramu yaffe eno egenda kubanga etambula biizinillah insha Allah paka ate wetunabanga tumaliriza oba wetunabanga tujiggalawo Allah wana tusobozesa netujigala naye nga katugisumuludde tugenda kubanga tutambula insha Allah tulabe obusukulumu bw'omwezi guno ogwa Shaaban biki ebigukwatako lwaki gwavaawa insha Allah tujja kubanga tubyogerako gwavaawa gujja gutyo kubanga nabbi abeera nga agusiiba kubanga yagamba nti rakasha ogwo mwezi abantu abasinga bagutwala nga byakusaagasaaga naye nga ate gulimu ebyenkizo bingi nnyo nga wetujja okubanga tubiraba biizinillahi taala omwezi gwaffe ogwa Shaaban. nkulamira nkaseera konna mpuliriza okubanga otenderezanga Allah subhanahu wa taala okubeera nga omusaba okubeera nga oddajali okubeera nga omutendereza okubeera nga omugondera n'okwewala ebyo byonna ebitegeeza okubanga omujemera. kyemisembyayo ampuliriza kyensembyayo nkubiriza mwezi guno okubanga oyitiriza okusoma Qur'an insha Allah tujja kiraba era biiznillah obusukulumu obuli mwezi guno kubanga ebimu kubamanyi bye bagogerako mwezi guno baguyita shahrul qurra mwezi gw'abantu basomi ba Qur'an ne bagogerako obusukulumu bw'okusomeramu Qur'an mu gwo ne boogera ebigambo bingi nnyo insha Allah bye tujja okwogerako naye nga nkubiriza mpuliriza kaseera konna yongeramu amaanyi mu kusoma Qur'an mwezi guno yongeramu amaanyi mu kusoma mwezi gwa Qur'an yongeramu amaanyi mu kwejjukanya ebikwatagana ku Allah yongeramu amaanyi mu kusiiba yongeramu amaanyi mu kusaddaaka insha Allah biiznillahi taala tujja sinkana wasibu Allah nga musanyufu gye tuli ojja sinkana Allah nga musanyufu gy'oli gyendi biiznillahi subhanahu. kyensembayo mpuliriza pulogulaamu 2 ezikyagenda mu maaso ku Tahira Islamic Center. pulogulaamu y'okusonda kamera ekyagenda mu maaso pulogulaamu eyo ekyagenda mu maaso wenna ina kyayina mu butono bwakyo mu bunene bwakyo tukubira omulanga ne tukutegeeza nti ennamba ezo z'olabaawo ku sikuriini insha Allah osobola oteekako ekyo kyonna ky'oba otaddeko insha Allah eyokubanga tusejjukanya ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an okikwata okukiyiga okukisoma tirawa okukiyiga okubanga okisoma tirawa okukikwata ku mwoyo pulogulaamu ekyagenda mu maaso era ekyagendera mu maaso insha Allah tabaraka wa ta'ala tukyagenda mu maaso ne pulogulaamu eyo tukubiriza okubanga wewandiisa mpuliriza osobole okuyiga Qur'an osobole okuyiga okusoma ekitabo kya Allah enamba weziri awo insha Allah osobole okubanga ozikubako notegeeza abakulu oba notegeeza nti oyagala kubanga osoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'okuguka mu yo tuzenga tubiraba mu pulogulaamu yaffe eri endala ey'obukulu bw'okumanya n'obukulu bw'okubanga tusoma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala tuze tubyogerako abantu abasoma Qur'ani bafaanana batya bagenda funa biki abasoma irimu bafaanana batya n'otuba tetubyogeddeko twewandiise insha Allah tusobole okubanga tusoma Qur'an tuyiga Qur'an tukuka mu Qur'an biiznillahi ta'ala tusaba kibo Allah subhanahu wa ta'ala atutekere baraka mwezi gwaffe guno. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدولا ببروجرام دعوة نتواهيرا Islamic Center. obadde olaba program dawa ne Twahira Islamic Center.